Daliyo nkabira mukwano, daliyo mwana wa Ireni, daliyo nkabira mutezi. Kati kwezikabwe kintu kyemanyi yoyita omwami ne mukyala we naye ddala bange kibe yabuza ng'owoza omukyala kuma byawakanga teri bambi entebe bazitegese eyiyo ne ya mukyalawo kati omuleso beera musobya kati eyiyo olwonogabangabe omulala bw'alabanga namuyiwayo olwatwalo wekikukira ekivamu ekyo ye mukyala obutamanya omulembe bwekutambula bwagenda okutuuka ku mikolo lw'omututteyo nabakugambya swala natoba wabawo oluusi ku mikolo ebintu ebyokulya kamenyamene yamutoleko mumpisa ekifiirwa langira kimu wesinga gigaba yakudidde naye ate bambi olw'okubuya n'obutamanya ebisi yatola nabina nebweziba emberenge nga zibaddewo obwongo bukatiyo kumweketebwa kwagenda okuyola olusowaga lwemalirako n'ekikondoolo nakiteekamu ababeera okumpi nga basekeze kimukunyu tiraba omukazi bwabigitana ekito tiba omutwala lalukirayo omulala nti owanga kuma byawaka songa ebbuba lyeribaganyisa mazima mulimu ogumu omutego bwe kumasuka kimanyi oli wakulya amanyata maama mulimu ogumu omutego bwe kumasuka kimanyi oli wakulya amanyata bulijjo natega ogumutalira kankubuulira oba obadde sebugayalirira bannanga bayitibwa abakozi kyembakutira temusaana kwemaliza kugumu sikulwa nti ng'otuuka ku ddaala kakati gwe wentuusi sikulwa nti ng'otuuka ku mbeera kakati nze wentuuse y'okucoppoka yabu naye abange njoppoze luno sebu nabe yali akola mu kifo ekisafu ekitagambika ntera negeri mu lubiya maama nago wadda n'enjeera kakati ntula nawaka neyaguza na lujo mazima nkeera nkyakukaba nakudaga natta maddi wage kajibato nkeera nkyakukaba nakudaga natta maddi wage kajibato laba ebbaluwa kwe nali nkolera yayuzwa dda n'eyoolwaba ebisasiro yabu naye ensi eno yotegendeka sebu laba yali akera obukezi kutayina enkyusa era ne bwe ntunuulira abalima nsekamakete bambi ne mbasasira kakati ntandise okusimba emmwanyi nga baseka mbwedda gwe wali olowooza ki maama nagenda gye nkolera negayirira engeera terina ndowoozaako mazima nayiwayiwe sente mu kucakalangeera simanyi biriddirira senga nga nagulamu akabanja simbeko omwanyi senga kati ndi ku ddaala senga nga nagulamu enteezo ntandika obulunzi senga sirina ne gyenkaaba senga nga nazimbamu ennyumba ne bapangisa senga sirina ne gyendaga naye ensi eno yotegendeka sebu naye abange nkyokkoziruno emisinde bwesiibuuze kati tantera okubuuza siri buteefu bulijjo nga bw'omanyi zizendikebwa ku mutima lindi bulinyo
era okuliwonya mpozi ng'okutte byange byennaalojja mulemegwa mu kateebe onya abasajja batannagwa mu kitimba obutawasanga mukazi yazaalako dda bwe kiba kintu kiyite sekendi handi era nkifudde kankiyite bakyala kiyise bwentyo nti nno sekendi handi mwenambagadde oluganda batalumanyi nnyo sekendi handi mukazi eyazaalako edda oba eyawayira ne bulema n'akomaweka bw'oba toli bibi nkusabye oyo twasanga bw'oba nkizudde abasinga babakyamu bwe mbasirimba ku 10 kyenda mu bana bonna bw'oba bakyamu nga towasanga nkusabye okumi basajja ono nnyo omukyala nga owasooka busozi ne bwakutabukira mu maaso omuva ku lwammwe ne bw'anoba okumuza okwata ku twoyo naye yabedde oluna bakwata mutya yakimanyiira ne waabwe tebamuvunaana waliwo mpozi bambi gwe kyali kiruma naye nga maama talina ngeri ekibisa bwe ndi muyimbi kwekotisa mu lutamba soke nkimaze nkireko n'obuwunga omulala ddira ekirya kiyita kirungi kati obukyawe eri oyo kwe kinakoona naye nagaana z'ekibi nkiyita kibi era okukyogera njogera nga neegolodde kati abasajja mulaga obuwagizi gendi kubanja tudde abasinga kyabanyigadda omukazi sekendi hani bannange oli otya Jendi. muli masajja muteredde Tuli masajja tuteredde. ate kyenakyewunya okulaba nti wakiso Wakisa ndi munene. Atabalebye n'asala mu Kampala n'adda erudda n'asala. kale neweewunya ina yali mpiki Yali mpiki. Neno. sontebe paka namangu Neno wa mu eGomba. anti Naba amusala ku. nali mpiki eno nga tebannamusalasalanga kati Endongo eriwa. endongo oli agandi kugissamu kusimu Yakwatako empumbu. ogikola sikulimba Owani kampani ke. nagiwanikira ddala neŋŋamba katyera Genda oyimbilengako omutanda. Yabeeranga n'abamuyimbira mu lubiri ne bamubeesabeesa. waliwo abamuyimbira waliwo neyagamba kyawuno katikkiro waffe tamanyi bakadde agenda n'abavubuka kubanga muvubuka kubanga ate ne mukama we eyasooka okukigiraki mbadde obukadde magezi mukama we yasooka okugaa nti guno omulembe gwammwe kwegamba kati abakadde n'abaddiza talina nakke yabagamba nti abakadde babeere mu ssalino bwerikutya waliwo olumu luwanyumizaako nti eddanga okufulumya ennyimba ekirasi kawalya ye yakutemyangako ndiwaye olinayo era tewali masimu nga kati avuga kasukuuta kajja ebulange Kampala ebulange yabeeranga najja mpaka eGomba paka eGomba wano weduli ddala kakati nayo kakubuuza wayiyizaayo ate nga nsalako busazi kuki ku nnyimba zenyimba yasanga ng'olinawo nnyingi leka baokoleko ng'osalako obusazi mujja kuyimba ennyimba 6 katugambe genayimbyaga 2 buli jjinja nga ye azikusalira nti twagala 6 olukugamba kyasinziiranga ku kyolina gwe kakati yamalanga kuzigibulira mu wano anti olwekirasi kawalya yalinga buloka wa muyimbi nga yamuzuulira abayimbi we twatuuka ng'oli basudde bwe yaga nti tebakyabuuza nti kyaleese eki eyo byaliwo ku lubereberye naye kasita twamala okukola nekikwatayo nga wenjogera bwegamba ero nga twakyali kubuuza babuuza bubuuza olinawo tamala nakuwulirizaamu omutindo nga gwalinnya naye omusajja yavuganga badde nkyasirise nga nfumba n'omutwe nga nkyabinoonya badde nkyasirise nga nfumba n'omutwe nga nkyabinoonya anti nga wembiva era newenkoma nga binsobedde ku myaka gye nnina nga binsukiriddeko ku byenda byenze banjagala ne balowooza nti n'ebyokuyimba nabivaako dda mwasaba nkyali bulungi era nzize mbaweereze nga bwe mmanyi mmwe
entanda eri mu mutomo nananga yaliro oyo simulinde nze Idani oyimbye ennyimba nnyingi ffe nga tetunnaba kuyingira bino twegombanga muntu era neegomba oluyimba nakirya neegomba ntongo mwana wa nnyabo ntongo osina kabi baba mwana wa nnyabo ntongo n'endala naye mu nnyimba zo gwe ng'omuntu luyimba ki kubanga waliwo ffe bagagga bantu banga bampuliriza nina ebigambo bye njagala okwogera omanyi waliwo enkoko y'oluwombo waliwo balabata Daliyo nkabira mukwalo Daliyo mwana wa Ireni waliwo njogera ku ezo ezirabika nga zisoolobye ennyo okuzinaaza n'enkomerero Tineganye sitaani n'emirimu gye nakola ng'ebyo Katonda bye yalagira nabeera mulaba yikanya sitaani wayogera ng'otyo okwefunira linnya olutuuke bweru ku lwange zez'ekitalo ennyo ndaba nti ziyitibwa nnyo oti ku lulwo luyimba ki lwogamba nti olwo nziza kuva ku luyimba olwandeeta lwe luliwa oluyimba enkomere olwandeeta munsi era lwe lwantunda zino zonna zize ziyungako buli lwomisi twezikulabidde Jukira endagaano jukira ebirayiro ddala walayira abo wali obatizibwa naye olwo oba oli awo bo abalabi abawulira basonga nnyo ku bagagga bantu ne ku luwombo ne ku ntongo ezo ze basingabo okusongako eyo gye tubeera ewaffe ku myenge kakati oluyimba olwo lwakuleeta lwakutuusa lutya ku mmeeza ebiseera ebyo studio zaali nzibu nnyo mwalikodingirananga na Kenya era bwe buli bwali kati akajji ng'ennaku zino bagamba wakasamba oti ani akulondayo eno otuuka ogenda e Kenya era kawalya ate yakumanya atya wali tonnatandika anti waliwo ebivulo wabimanyako ebya Radio Uganda kakati nga bibaawo buli luvannyuma lwa myezi 3 tugenda mu National Theatre abakadongo kamu ab'ebikwate ennyimba ez'amaloboozi n'emizannyo gyennyini kakati nga bitegekebwa kakati eyo gye banzija babitegekanga mu ngeri ya kuzuula bitone kyabanga kigendererwa ki kwegamba yali nanka yaabwe okugema oba nti aba Radio Uganda naye nga sikyaliga nti nebazuula ebitono biki kyali nti bo bakikolanga basobole kugamba nga kiriko kye kiyamba ku bayimbi n'abakozi b'ebiki by'ebitono ebirala naye kyajjayo abantu bangi okumanyika kubanga wayimba ng'oluyimba nga wabaawo kitandika essaawa 9 ne bakuteeka ku mpewo ku rediyo naye rediyo kukomawo nga kati nga navudde eno neŋŋenda nenkomawo nga bakutadde bakuteekangako live kati okomawo eka bakugamba twakuwulidde ekyo nga kyakitalo kyakitiibwa nnyo ate ensi ye yali emu nga rediyo buli muntu gy'alina eggwanga lyonna liwuliriza rediyo n'okuwulira oyo ayimbye kati ogenda oyimba balala bataliiwo ani gundi nkomerero kakati bwe muyimba waliwo omuyimbi oba gyali oba taliyo simanyi bamuyitanga Saamu Wamala
yayimba Nalweyiso Muyampa mulungi ezo waziwulirako wakadongo kamu nyimba ezo kugamba nga nabo baalimu naye nga ekiro ekyo baali bagenda okulikodinga ekiro ki we muli kuwali ku National Theatre ngate bolo bagenda okulikodinga kakati awo oluvannyuma lw'okuwulira Kawali awo wagira ki wanyongirako kubali abagenda amaze okuwulira oluyimba tafuddeyo bw'olina lumu ate era ng'oba na lumu kubanga mu lubereberye tosobola kuyimba nnyimba zisukka ku gajjinja limu omupya muyimba jjinja ezo akuyonzeeko akutuukiridde akugamba njagala tugenda olikodinga oluyimba olwo essanyu kubanga mu biseera ebyo waaliwo Sebaddukangeza nga bw'omanyi awaliwo ani omulala Segamwenge yali alikodinga yayita naba omusooka waliwo Berard Nsubuga Sanyu Kyeranyi Kyakamala naye yaliwo ate Gerard abo be baaliwo mu biseera ebyo mugenze Kenya ogenze omanyi ani byonna entambula byonna ye yabikolako byonna oli omuyimbi yakukwata ngolo kyandarani nga yakutambuza yakuliisa yakusuza nze kyolina okukola kyakwezza abamaze okuwa kasente awezza naye ebisigadde byonna yagiranga olimu ogusoose okutuukako e Nairobi ddala ero okusala baasi amasanyu olwo kugambye ate amasanyu ate muli bonna galiikirira ate yemulaga simanyiyo nekyengenda okukola baasitudiyo ebifaananyi etya kati waliwo wagenda naye waliwo okugumaagumamu kubanga twagendangako ku radio Uganda okuba ennyimba zo bazirikodinga tebiringa byakaakati ne bazikubanga mu biseera eby'eddembe byabwe bakulikodinze ati olwo mutuuse e Kenya tutuuse e Kenya omusajja abasooka n'abagamba amusooke mumule nga studio muyinza kubanga twatuukanga obudde bukya kakati awo olwo lwe mugenze lwennyini lwemuyingira studio saawa nga 8 saawa zino nazibawa mwogireki mukola muli aso oba muwumule kuwummula kugenda mu studio eri okutugira nga mumuddemu kugamba nawumula okutambula naki okola ekintu ngaoli kati mugenda mu 8 gwa kiro oba gwanisana ogwemisana kati ebivuga ebimu ebyedda byenalabanga nga enyimba ezimu zafulumanga gitayoka ate endala nagenda oziwulira nga bannakenya batandise okuteekamu beesi mpola mpola ebivuga bigende nga bijjula kati webani nkomerero ololikodinga kirungo kye ekyalimu ebirungo byali bimaze okubaawo nga batandise okuteekamu beesi saasi kakati ololikodinze ate gwewekubira gita ate nga nkaluwe kubanga ogikubanga tolimu mazima erina okubange ogyekakasa kyokola ate nga tukubisa buuma bw'oyambala wano oyambala kuno n'okudogoza enkoba ziremeku zibe nga zitulika kanguyite kutulika zitulika bulungi
Oumo wannema okukozesa era mbeewuunya ali nno twali tubumanyidde nga era nze sisobola kubagita nga sibuli naye kati omulembe guno baasigalira basolo abo bebabukubisaako ate bwe era si bwe wammwe nalaba nga mukambaza olugalo lwonna ngoyambaza olugalo neera n'osuna bwoti ate owasolo akwata kamu yakwata kamu kano kagundi kimenye gundi kakati olwo oluyimba lwamala bbanga kyokufuluma tekyatwalanga bbanga gwamu kubanga yo balinanga puroguramu zaabwe webafulumiza kakati nze nga bwe nkugamba nti nze nali ntandika butandisi nsooka musoosi kakati nga tebamanyi buzito buki bulimu kati nga balina okusooka ezagira ki ezaabo abamanyiddwa oluusi era walikodinga lumu nyimba bbiri omulogo n'omusezi mabega waliyo omulogo n'omusezi ezaliyo kakati olwo mumaze okuzikodinga okomyewo olinze lufulume weewulire obeera oli awo basooka tukuba ku leediyo oba lwasooka kugamba nti zirina era baalinanga kampuni zaabwe oba abayimbi era bwe baali bakuba balina enkolagana gye bakolaganamu nga galina we gatuukira era bwe wabangawo ekintu kyonna nga awo woogira ki ogenda naye kati ng'ebyabayindi bw'obimanyi so edduuka eryo lyali wano ku kyanga mu maaso ga UTC gyewalinkwa ewali edduuka eryo naye nga eri batunda balutaddeko bamenga owulira eno bwe babanga batunda nga baluteekako wali ne ng'era bulaba batunda miziko abantu ne bawulira ganokola nga bakyama okugula naye ng'ate ng'erebyo ekindi nga tojja gwe kugenda kubeera wali kati obeera bbali eno obeera eno ku lubalakikulumira eno nowulira oli abantu bye balwogerako ani oyo ate balesa naye nowulira essanyu mulino kubanga twawuliranga naffe abasibadduka ku rediyo nga bakuba kugamba weegomba nituukawo nange nenyimba oluyimba neyimba kati lwasaasaananga lutya wanze ndabye ku mulembe gwa teepu omuntu ajja n'asuubula teepu kati amayinja buli muntu yalinanga digula awo oba balinanga nalina digula awo ate nga basuubuza waliwo abasuubuzi walingawo era nibwolaba lina teepu nga basuubuza ne batwala eyo ate ng'ekirungi ekyalingamu nga tekiringa kati zino gundi bwe zatabulatabula music kompyuta ejjinja era lye batunze lyeryo werifa erodda n'ogulayo teziringa teepu nti ate onootwala wali ne bayozaamu nebozaamu eroddayo ku mutindo gwe guli kati omuyindi yakuwaamu sente mmeka omuyindi sente zeyampa zaali siringi 25 naye ate nga nyingi nga zikolagana n'ezawano zaali ze Kenya era bwe baazikuwanga nojja mu Bank of Uganda n'ovunjisa bakuweezaawo era nga n'ezawano ofunamu zigundi nga tezinnaba kujja ogendera ddala mu bbanka ate nga bakuwa zonna zekyemmeewunyamu zonna tekuli gamba nti bakuggyako commission oba wa sente mmeka kati mu buzito zaali zizitowa kyentegeeza yakuwaamu nnyingi oba nga yakuwanga omuntu era atandika ng'atandika era bwe yandibadde kugambye ng'atandika akati ezo oba yampaako amayinja ndeka mu kasho ono n'atandika loyalty percentage
ate yetya anti ng'atunda mayinja gyagakomye okutunda nawe kati nze ataliyo mmanya nti yatunze ekinaana ate mune bw'osanga nga ge mateeka ge bakola nga tolina kukiwakanya kati wayitangayo wali ku dduuka ne bagamba twatunzeyo kwata nga otuusizza ati kuddayo eri bibiri byonna yabyesigaliza kubanga wava gonna agajje n'agamba nti kopizi twatunda bakagamba 4,000 bulijjo kakati 4,000 ne bakubisamu percentage ya sente ezo ziba zitundiddwa n'alyoka akwongerayo agamba nga teziriiko kkomo kubanga gye lyakomanga bakyagula bagangayo akuwaayo buwi n'ogenda era okomyewo era n'akuwaayo bwe bityo oba okubya amayinja 5 kugamba liye eryasooka lyatundayo bwe ziti namba gundi tundayo bwe ziti nebagatta omuwendo nebakola percentage kati olwowazzaako olimba abalogo n'obwezi abakiriganya baganda bange obwezi asaanira kufa bali babegawa enkomere tebali babegawo enkomere kati olwowazzaako nnyimba ki ennyimba zinazzaako awo nakuba nnyingi nakati omusajja bw'alabanga zino zitunze olwo n'agamba nti kati katukwate amayinja 6 omulundi guno ate nnyinza okuzitwala awolala bayinza okumuzibako omulenzi wange ono ng'olwo tukwata amayinja 6 anti kati olwo kawali eyo yadda n'akuwa amawulire ago nti ag'ennyimba ennyingi yagambe kwata 6 kugenda obugenzi kubanga nkugambye nti kiri ekyokukinga nti otwala nnyimba kinakyoba tukiwulire ebyo byakoma luli kati olwo okugenda yadda yagamba nti olinayo nti nina tugende kati kuba kati we mutuuka eri ye n'agamba nti olina ennyimba mmeka tukubeko 6 naye nga nekikyasinga okwewala okukubbako nanga kanze esigaliza afulumyengako mpola era bwe yakolanga ojjukira nnyimba kya ezo kumwezo zewakubamu nakiri asukka omwo nakiri asimukubiranga eyo nga abayindi bamaze okubagoba 70 wakukwaliko ki kwezi ennyimba 6 zewaddayo zewazza ezo zonna ennyimba katugambe ezo entongo yalyokwo kannego teyolwokuba ffenna ezo zonna ezo zekkenya ezo kati zino kyogamba zinakirya zizaawo mu 7 okuva 7 nga bamaze okubagoba wano tulikodingira wano n'omulembe gwa teepu gye gwayingirirawo awo netubeerera ddala wano amayinja ago galinga era nga gava ebintu biva wala kubanga kati bwe ndowooza amayinja ago abaalina likodi puleya nga batono ennyo ate oba si kyo nga waliwo n'ebyuma bino jugo box naye nga bwe kibeera emasajja kangezebweza ng'ate ekirala ojja kukisanga nga nateete naye kibamu ejjinya limu kagiteebereza entunda eyo nti kati disitulikiti namba eyinza okubaamu bijukibokisi 3 oba 4 ng'emayinja 4 kakati ate gwere mu kusasula basasula muwendo gw'otuuze anti n'ebintu byalinga tebannabifuna n'okubitegeera ennyo bo baluteeka ku leediyo mulaba ebyennaku zino mwesekera n'okwesekera muvudde wala anti kakati abo bambi abakakati bo we balabira ne bagamba
kakati abo abayimba edda ku myaka egyo oba bakasula abayimbye ekiseera kino laba baabano bali bwe bati bali naye tebamanyi ntandikwa yali nzibu era mwe mwayita mu kaseera kaki ate n'ebintu bijja abantu audience egiraki egejja kubanga agani gujjukira we twakoleranga mbivu nga tukoleranga wano mudiro obufunda ate gwe abantu bameka abantu okuwera abiri ataano bantu ataano jjukira ekitintalaawo bagiyitanga St. Patrick eyo yajju waliyo endala era ya bbaala bubaala bweti batula nambitebe ebya bbaala munamujja nemuteka wali ebyuma byabwe naye nga mubaamu abantu bamenya mwafunangamu mutya kusanyusa era kumpi naye kati bw'otunuulira kati abantu nga bategeka bisaawe abana abamisa kibayombye ku Serena nga tebajjaawo gye bateredde bafunda nga wafunda bisaawe kati ate ndowooza batadde munda batadde munda ate ku Afrikano waali kalekale kubuulire mwami ekintu kyendabye bufumbo bwaffe buno butuuse okulema kubuulire mwami ekintu kyendabye bufumbo bwaffe buno butuuse okulema ebintu si bingi nnyo ebina bulemya naye gwe mwenge gonyooka obwakasattiro olunywako bw'oti ofuuka kirala tinatakumanya agenda kunyengeza mutwe abantu bangi nnyo abagukozesa naye tebeeyisa nga kwengeri gy'olimu olugukombako bw'oti n'olerembuka n'oyogera ebyawano bimalayo nakuutirwa ebingi